Christine Musoki omutuuze ku kyalo Nama mu ggombolola y'e Busimbi y'omu ku baatuusibwako ettemu ly'ebijambiya ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January abasajja abaali ku boodabooda. Christine agamba olunaku olwo yava ku mulimu okudda ewaka wabula mu lugendo Kinnyana Mpindi n'ewuwe abasajja abaali ku ppikipiki baabayitako nga kye baasooka okulowooza nti omu ku baliraanwa alina ppikipiki ye yali akomyewo. Tulowooza nti oyo wa booda ayinza okuba nga azze ne mukwano gwe kati twali tuli awo after like a minute or two oyo abasajja nga bayiseewo bali ku ppiki bali basatu. Kati mpulira sister wange nga kuba endulu twali tuli naye awo nga mbuuza abantu naye ye n'alaba nga maybe nyinza okulwawo nga njogera nono neiba wange ye n'asalawo agende ewaka. Nti oluvannyuma lw'akaseera ng'awulidde enduulu yasalawo agende alabe ogubadde. Tinali mu maaso g'ekizimbe kati bwe mpulira enduulu nga bano ababooda bamaze okuyitawo kwe kujja ndi mu maaso nzija kati mba mpete koona nga nakava bwenti mu maaso ngwa bwenti ku lubalaza kumbe bamaze omunyakulako ensawo bali mu kudda naye ejambiya bazikutte mu bbanga bwe ngwa ku lubalaza nabo nga weebali era nabo nga sibalabye. Bwe yagwa mu basajja bano baamukyukira ne batandika okumutemaatema. Bwe bamala okunkuba omu yalina akasawo n'atuula ku ppiki eyali ku standby ng'etunuulidde ekkubo n'alinnya ppiki ono eyali asigadde ye yantema omulundi gumu n'antema wano era bwe nakola bwenti ejjambiya n'ekwata n'omukono wano era yo yasalira ddala eriiso makati. Gloria Namutebi omutuuze w'Endi Bulungi naye annyonnyola nga ye maama we ne muganda we nga 12 omwezi guno ogwokubiri bwe baali nga bali ku kkubo balinda ebintu ab'ebijambiya baabasanga ne batandikirawo okubatemaatema. Piki neeva eri nga kuliko abavubuka basatu ne bajja ne bakyama we tuli temaatema. Tebalina kye batubuuza nti baagala kino oba baagala kiri ne batandika otutemaatema ne batandika nga batema mu mutwe okusinga baali baagala mitwe kuba ffenna baatutema mu mitwe nze nali bubi abasinga baali balowooza ngenda nakufa. Essimu gye yalina oluvannyuma baakuuliita nayo ne bagitwala baagibba naye eky'omukisa omulungi ku bimu ebizibiti poliisi byeyakwata simu yange namala n'enjira ayemu ku baatwala. Ebibonerezo bye basemba bano bibaweebwe baagala bibe ekyokulabirako eri abalala. Tusaba poliisi bwe baba nga bakonfesize kati ngono yantema oba nga waliwo n'abalala nga bakutte nga kituufu omusango baaguza poliisi kuba buli omu alina omulimu gwe balina obukugu bw'okumanya nti kituufu ono yakoze eki yazize omusango ne bwe yeegaana abantu abo basalira omusango nga muneneko wakiri ennaku emyaka nga giwerako. Nganze omuntu kiyinza okuba ekintu nga kizibu nnyo kuba abantu abo baba batwagaliza kufa naye nze ndaba nga n'okufa kuba kubanguyidde ekintu kye baatuyisaamu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Wamala Lameka Kigozi ategeezezza nga bano we baabagudde mu buufu oluvannyuma lw'omukyala Prose Nasuuna okugenda eri poliisi ng'ategeeza nga ppikipiki gye babadde bakutte ng'ekizibiti bwe yabadde yiye. Abasirikale baffe baasobodde okumutebuka kuba pikipiki eyo we yasigadde n'ekikolwa ekyabadde kikoleddwa mu butuufu ebibuuzo byabadde bingi nnyo ku mukyalo oyo era yamaze n'atendewalirwa n'atukakasa akakasa abasirikale baffe nti pikipiki obutuufu si ye. Nti ono mu kwogera erinnya lya John Bisiridde nga nannyini ppiki omutuufu Bisiridde yakwatiddwa ekyabatuusizza ku kinyusi eky'okunoonyereza kwabwe. Era mu kwongera okunoonyereza nga Bisiridde yokaano ono mutuuze w'e Kayunga wano municipality y'Emityana nga y'omu ku bali emabega w'okulumbagana abantu n'ejjambiya zino ne babatema n'ekigendero eky'okubanyagululako ebyabwe. Agamba oluvannyuma lw'okugenda mu maka g'abano ne bazuulayo ebizibiti bye babadde bakozesa mu butemu baakuggulwako emisango. Tulina emisango mingi era abantu baffe bangi abalumiziddwa
mikono gy'abantu bano. Abantu baffe bangi abali mu malwaliro olw'ebikolwa by'abantu bano. Wano wasinzidde okulabula abo abatunda amasimu agabadde gabbibwa nga gamaze okukyusibwakyusibwa ennamba zaago okugabuzaabuza. Bw'amala okukyusakyusa amasimu ago n'agatwala mu maduuka wano agamu emitiana agasuubula era agatunda amasimu. Era amaduuka ago gonna gye yatututte twasobodde okubaako amasimu ge era amaduuka agamu maggale bannyinigo badduse. Mu kaseera kano poliisi ekyali ku muyiggo gw'abalala ababadde mu kakundi kano ne bawera nti essaawa yonna baakukwatibwa. Open, take him back.